Essekukulu esoose okukuzibwa mu kkanisa empya ya All Saints Church e Nakasero era enkya ya leero abakkiriza beeye mu bungi okujja okutendereza n'okwegayirira Mukama wakati mu mazaalibwa ga Yesu Kristo. Olw'okuba ekkanisa eno tennaba kumalirizibwa bulungi, abantu ba Katonda basabiddwa okusigala nga bakyawaayo okusobola okukwatizaako mu kuzimba ennyumba ya Mukama eno olwo nno beenogera empeera okuva eri Katonda ggulu ddene. Wabula Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Dr. Stephen Kazimba Mugalu atabukidde abakyala n'abaami abeenyigidde mu muze ogw'okuggyamu embuto n'okusuula abaana bye bazadde. Kyagamba kino kyakusomboza kinene nnyo kuba singa ne Mariya eyazaala Yesu bwe yakola omulokozi teyandizaaliddwa. Tugatta abantu embaga ne bayimba oluddewo okumpasa ne bakumba ne kazi embuto zibajjamu tezibaganya kuzaa. Kale no nsaba ebintu ebindi bayitidde okugyamu embuto mubyewala togenda mu bikolwa ebyo nga tulina musango. Funa amaka, teekateeka bulungi olyoka ofune amaka asobola okuzaala omwana. Mugalu era alaze obwennyamivu olwa bannayuganda okukwata ekifo ekyokumwanja mu mawanga ga Africa okunywa omwenge. Kyagamba kino tekikoma ku kuswaza ggwanga lyokka wabula kabonero akalaga nti bannansi tebakyayagala kukola. Ffe twakwata ekifo ekisooka mu kunywa omwenge. Kale kisoomooza nti abantu abandibadde bakozesa essaawa ezo nga bakola emirimu, abavubuka bageredde mu n'ebiragalalagala ebintu ebifaanana ekyo kikosa eggwanga kubanga amaanyi awo gonna gaba gagenze. N'ekirala endwadde ezigendera ku ekyo. Olwekyo nsaba nga tuyingira omwaka omupya tusseeyo omwoyo ku kukola. Mu ngeri y'emu abakulisitaayo era bakubiriziddwa obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe ko n'okukola ennyo ebyo ebibasembeza eri Katonda nga beewala ebiyinza okubatwala mu kukemebwa. Hasifu Sekiwunga, BBS Telefayina.